Kirangiriddwa nti okulonda okubindabinda okw'omukulembeze w'ensi eno Uganda kwakubaawo nga 15 omwezi ogwa Gatonnya mu 2026. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulondera kalangiridde amateeka n'obukwakkulizo ebinaagobererwa mu kusunsulamu abeegwanyiza okubeera abaka ba paalamenti era balabuddwa obutatambula na bikoosi by'abantu. Omusasi waffe Musisi John abirina. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama yalangiridde enteekateeka zino wakati ng'alambika ebinaagobererwa abeegwanyiza ebifo mu paalamenti ya Uganda oba ababaka ba paalamenti abagenda okusunsula olunaku olw'enkya n'olunaku olwokuna. Ono abategeezezza oli bw'abajja okusunsula atambule n'abantu batono ddala kubanga ku kitebe w'anaayingira akkirizibwa okuyingira n'abantu 2 bokka, olwo atambule n'abalala abamusemba nga tekyetaagisa kuyita mu nguudo ng'akuba ekuŋŋaana n'okukyankalanya ebyentambula. Tubasaba mugondera amateeka, temujjuza temuteeka bivulo mu makubo, totambula ba bodaboda 10 ng'oluguudo lwonna mulujjuziza. Jjukira nti waliwo bannammwe bannayuganda balala wadde tebali bannayuganda abakozesa enguudo ezo bakozesa makubo ge gamu. Kakati buno omala oluguudo bwonna kubanga ogenda kwesimbawo ng'olu wa kitalo kiki nnyo. N'olwekyo tubasaba nti museemu kitiibwa bannammwe abakozesa enguudo ezo kubanga nabo balina ebibakola ebibayamba oba ebibagasira. Era tubagamba nti campaigns zijja kutandika ennaku 10 abo beesimbyewo ku bifo byabo ku gavumenti ne paalamenti. Ono asabye abo bonna abagenda okwesimba okubwa paalamenti okutuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisa kubanga ensimbi ze banaasasula nga tebanaasunsula obukadde 3 sizaakubaddizibwa singa banaasangibwa nga tewaliwo omu ku bukwakkulizo bwe batatuukiriza. Mu mbeera y'emu akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kalangiridde ennaku z'omwezi ez'okulonderako abeesimbyewo ku ntebe ennene y'obukulembeze bw'eggwanga awamu n'ababaka ba paalamenti nti baakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja 2026 era nga kakuyege waabwe agenda kumekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Kulanga nti okulonda ku bwa pulezidenti kugenda kubeerawo ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye obwa January omwaka gwa 2026. Ate jjukira nti twali tugambye nti campaign zijja kugenda kukomwekerezebwa ennaku 13 naye etteeka ligamba the campaign zirina okukoma nga wabulayo ssaawa 48 okulonda kubeerewo. Kati bw'obala essaawa 48 kuba ennaku 15 kitegeeza nti campaign zirina okukomwekerezebwa ennaku 13 January si 12. N'ekyo ba agents ba presidential candidates mugende mulongoosemuko. Olwakinaana 8 CBS FM Radio Rasa Mayinja Munanda gwe Musisi John. Ebyungo bitadde ku mabbali abavuganya ku ntebe ennene y'obwa pulezidenti abawerera ddala 8 n'olwaleero bagenda mu maaso n'okutambula ebitundu bya Uganda eby'enjawulo nga buli omu ku bano amatiza bannayuganda tiyasaanidde okuwaaka olwakulembera Uganda mu ntebe ennene. Na NRM General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yeeyamye okuzimba ebitongole ebya gavumenti ebinywevu era ebitambulira ku mateeka singa bannayuganda banaamwesiga ne bamwongera ekisanja eky'omusanvu ekyakalulu ayongera okukulembera Uganda nga pulezidenti waayo. Yoweri Museveni ategeezezza nti ebitongole ng'amagye, poliisi, essiga eddamuzi n'ebirala olw'omusingi kwe byazimbirwa nti kibiriddeko Uganda eno okubukaalamu emirembe ebbanga lyonna n'abantu nti okusuusuuta NRM olw'ebirungi byagambye ebyebakoledde. Bino Muzeeyi Yoweri Museveni abyogeredde ku kisaawe ky'e Anaka Primary School mu Town Council y'e Anaka mu disitulikiti y'e Noyo gy'ali mu kusaggula akalulu kaakano. First of all, we have built a national party which unites the major population. Secondly, we have been able to build strong national institutions such as the army, the police, the prison services, the civil service, the judiciary. So it is these two, the united politics and strong national institutions that have brought peace to Uganda. Mungeri y'emu Mwami Yoweri Museveni agambye nti NRM nga tennajja mu buyinza entalo obusosoze mawanga obutali bwenkanya n'okufa eby'abakyala nti byali biyitirivu obungi kyokka nti bino byonna bagezezzaako okubimalawo mu bukulembeze bwabwe obwa NRM bwatu kwe kusaba bannayuganda bamwongere ekisanja eky'omusanvu ekyakalulu asobole okunyweza bino.
as ideology, the way we think, the way we believe. We reject sectarianism of religion, of tribe, or looking down upon women. We reject sectarianism of tribe, religion, women, and looking down upon women. We value everybody. Mwami Yoweri Museveni bw'ava ennoyo agenda kwolekera disitulikiti ye Angolo. Yali evaamu yaliko sipiika palamenti omugenzi Lokoli Jacob Oulanyah era nga agenda kwogereza abeeyo bamuzze mu ntebe ennene ey'obwa pulezidenti. Ate ye akwatidde ekibiina ekya National Unity Platform bendera ku bwa pulezidenti bwa Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alabudde abavubuka mu Uganda nti bageza ne beesamba okulonda mu kalulu ka bonna akajja aka 2026 wabula akalulu bakenyigiremu butereevu baleete enkyukakyuka mu Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asinzidde kakumiro mu bitundu bya Bunyoro gy'akedde okuyega abaayo bamulonde ku bwa pulezidenti bwa Uganda n'akunga abavubuka nti benyigire butereevu mu nteekateeka ez'akalulu akajja. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti abavubuka be basinga obungi mu Uganda naye nga kyennyamiza nti abamu basazeewo ate babagule ne bava ku mulamwa, kwe kusaba abo abavubuka abakyali ku mulamwa gw'enkyukakyuka beetabe mu kulonda kuno. Kimanyi nti Uganda yesinga abantu abato mu nsi yonna. Emyaka gyammwe bannange we need change tulina okukyusaamu. Ekukyusaamu si change ya bulijjo, si just change ya bulijjo. Bannange nze mbadde mu nsi nyingi nnyo, ndabye ensi nyingi nnyo nga zikyuka. Tulina chance bannange mbasaba tukyuseemu. Mubadde mulonda naye nga kaluba kabba naye mbalulira kajja mu 2021 ne baleeta excuse eya covid nga tebatukiriza kwogera nammwe kubanga bagamba waliwo covid kati tewaliwo covid. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era ategeezezza abantu b'e Bunyoro nti mwetegefu okukolagana nabo okuganyulwa mu by'obugagga eby'omu ttaka ebiri mu kitundu kyabwe omuli n'amafuta. Ate ye munna FDC James Nathan Nandala Fabi Majegere ali mu bitundu bye Abi Mukabongo ne Kotido, ye Joseph Mabirizi ali mu bitundu bye Ntebe, ate General Mugisha Muntu Oyera yawumuddemu nga n'owa Common Man's Party Munyago Mbalaka Serunga Mugatu gwa Bata naye leero awumuddemu. Frank Abulira naye awumudde ngono muna People's Revolution Party nga ye Robert Kasibanto wa National Peasant Party yabadde wa kugenda bukoma nsimbi kyokka n'asalawo nti ajja kugendayo olunaku olw'enkya. Akwatidde FDC bendera James Nathan Nandala Fabi Majegere asuubizza ab'e Kalamojja nti agenda kukyusa obulamu bwabwe bafaanagane nga bannayuganda abalala mu byenkulaakulana bwe banaamwesiga ne bamuyiira akalulu mu kulonda kwa bonna okujja. Nathan Nandala Fabi asinzidde Kotido gy'akedde okusagula akalulu mu Bakalamojjo n'ategeeza nti ekitundu kino kisigalidde nnyo emabega bw'ogeraganya n'ebitundu bya Uganda ebirala nga y'agenda yekka okubabbulula okubazza ku luguudo. James Nathan Nandala Fabi Majegere agambye nti singa Abakalamojja banaamulonda ku bwa pulezidenti bwa Uganda bagenda kuloza ku nkulaakulana eya nnamaddala. The men comes from Karamoja. Why would you sleep in mud where the other people are sleeping? The youth will have jobs because we are going to create them in the productive sector. We are going to make Karamoja food basket for Uganda and the countries around us. Maize can grow here, cassava can grow here, and the cassava has even starch which is used in medicine. So we can extract a lot of starch from Karamoja. We are going to create industries in Moroto, in Kotido, in Kabong, for purpose of creating jobs for our people. All the education facilities in Karamoja are going to be improved and our children will be eating food at school.